Deliverance Church Uganda ng'etegeka ebijaguzo byayo eby'emyaka 5 bukyanga batandika okulyowa emyoyo gy'abantu abakkiriza 300 bakunganidde mu Kampala ne bakungaanya obukadde bw'ensimbi 46 ng'ensimbi zino zigenda kuyamba okumaliriza ekkanisa gagadde gye bazimbye ensambya wano mu Kampala okusinziira ku Pastor Edward Kiwanuka nga yakola Deliverance Church zonna mu Uganda mu myaka 5 gye bamaze mu buweereza balina ebitebe 467 era ng'emirimu gy'okulyowa emyoyo gy'abantu jalandira ddala okutuuka mu mawanga okuli Kenya, Rwanda, DR Congo, Zambia n'endala. Era myaka egya 5 Mukama atubakoze bulungi atusobosezza okutandika amakanisa 467 ku mukolo gwe gumu Dr. Stephen Watiti ng'ona amaze n'akawuka ka siriimu emyaka 35 awadde obujulizi nti singa tebwali buyambi okuva mu kkanisa eno yalibadde yafa dda agamba nti bamudduukiridde mu by'ensimbi n'okumulyowa omwoyo ekyamuzaamu essuubi nasobola okuwangaala. Buli muntu yadda gwe bakebera basobola okubutandisa ku ddagala n'olwekyo mbakubiriza bannayuganda bannange oba obikobera omulokole oba tumukkiriza oba oli musiraamu muntu yenna kuba akawuka ka siriimu kakwata abantu totya genda musawo weyanjulira omusawo omugambi munnange banzuzemu kano tobula waliwo ababula ne bekweka bakomawo nga bagonze kawuka kabagonzeza tetags. Ekkanisa eno yatondebwa mu 1967 nga yatandikibwa ba musaayi muto abaali basoma ku Nabuli High School okulira district ey'Embaale era ng'ogyeko okulyowa emyoyo gy'abantu bazimbye amasomero amalwaliro okuddukira abatalina mwasirese n'okola ebintu ebirala bingi. Tandise wo ne project ez'abaana ezirabirira abaana abatalina mwasirizi oba abaava ennyo nga tukolaganire wamu ne Compassion project ezisukka mu 20 ezigenda mu maaso mu makanisa gaffe. Ebijaguzo byabwe byakubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 8 paka nga 10 mu Desemba w'omwaka guno. Fatuma Naranga ne Geoffrey Lubega bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.